GTV for unity and development. is commissioned this day of 22nd July 2023 by His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda, under the leadership of Shk Elias Kigozi, District Card Wakiso Muslim District, donated by Shk Osman bin Muhammad. May God bless. الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء Lord and see it's
ki fumbe kasolo ki fumbe bazzukulu bawalusimbi tusaba Katonda twegale tukumenga ebyobuwangwa n'ennono zaffe mu Buganda fumbe kika kya kinjiwa kyabazira nnyo era kinansangwa Ssaabasajja Kabaka jjajja Walusimbi naffe ffenna tunakuumanga ekitiibwa kyo emirembe n'emirembe. Almighty Allah, swear in the name of Almighty Allah, the most gracious, the most gracious, most merciful, that having been appointed, as the district of Wakiso, Muslim district, under East Buganda Muslim region, do solemnly affirm that I will honestly observe, exercise, and preserve the Constitution of Uganda Muslim Council, and diligently serve the Muslims of Uganda, and the country at large, following the teachings of the Holy Quran, and the noble hadith, So help me Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oath of secrecy. Bismillahirrahmanirrahim. I, Kigozi Elias, swear in the name of Almighty Allah, the most gracious, the most gracious, most merciful, that having been appointed, as the district of Wakiso district, Muslim district, as the district of Wakiso Muslim district, under East Buganda Muslim region, do solemnly affirm, that I will not directly, or indirectly, communicate, or reveal any matter, to any person, which shall be brought to my knowledge, in discharge of official duties, except as may be required, for the discharge of my duties, or permitted by the authority to do so, in accordance with the teachings of the Holy Quran, and the noble hadith. So help me Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Congratulations. Alhamdulillah. I give this opportunity to His Eminence the Mufti to hand over the Quran and the Constitution to our beloved district of Wakiso as instruments of power. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu fikum wa hani'an lakum. Tusaba Allah akirize obukulembeze bw'okulayira okuweereza era akuteremu omukisa. Constitution gy'olayidde okussa mu Quran gy'olayidde okussa mu nkola yeeno erimu amateeka agafuga eddiini y'Obusiraamu. Constitution nayo gy'olayidde okussa mu nkola nayo oluvannyuma lw'okukakasibwa gavumenti kyekitegeeza nti constitution yaffe eno tekoonagana na constitution y'eggwanga lino oluvannyuma lw'okubeera nti eri registered ne Uganda Registration Services Bureau, oluvannyuma lw'okubeera nti yeekennenyezebwa Solicitor General, Attorney General ne bagiyisa nti yene constitution entuufu. N'olwekyo bw'oba ossa constitution eno mu mateeka oba mu nkola onooba n'eggwanga lyonna oliweerereza mu constitution eno. Nja kusaba Sheikh Mukulu Sheikh Abdul Bedi Kamrege aje asabe edduwa. وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف. اللهم سهل لنا ما نجنا مما نخاف. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير إنك كل شيء قدير. ورد كيد من كاد في نحره وحفر من حفر له حفر وقع فيها ويجعل بينه وبين فيتصدى فغشيناهم فهم لا يبصرون. يا من نور في سر خلقه احفظه من عين الناظرين قلوب الحاسدين والباغين
كما حفظت الروح في الجسد إنك كل شيء قدير. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. آمين. وتاسق وانغا فيو ndako wabituna abakozi bobubi. Amin. Kuyingiriza ababibo nabo nno okulumba Uganda. Amin. Tugenda eberemirembe n'omukulembeze waffe mukulembeze aberemirembe. Abana batutumira bulijjo Prime Minister era babeera abawulize abalungi. Eggwanga lyaffe ligende mu maaso baadui bonna bafufugaze. Rabbana taqabbal innaka anta as-sami'ul 'alim. Innaka anta at-tawwabur rahim. Wa'fu 'anna innaka ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Right, Honorable Prime Minister, nenga wanonze nkulabanga His Excellency the President General Yoweri Kaguta Museveni. Third Prime Minister mama waffe Isanga Right Honorable Kia Nakadama. State Minister Princess Namuganza. Honorable, Right Honorable of Veterinary Hajat Huda. Mama wafe Right Honorable Minister Hajat Misa Kavanda. Former Minister Ufude Chiwanda Sui. Mama wafe RDC Mukubiri Kalulu Wanange. Madam Justin Mbabazi, His Eminence Mufti wa Uganda, protocol yonna bafaza badisikavi ba regional assistant protocol yonna observed. Zikiriza mama nkwebaze okukiriza nojjano His Excellency. Webale nnyo webalire ddala. Wakiso Muslim District gwe mutima gw'eggwanga. Era Wakiso Muslim District ye district ezimu ezisinga okubeera nga ziwaniridde eggwanga n'abantu abangi. Nebaza government ya Uganda ekulembera John Yoweri Kaguta Museveni olw'omutima omuzadde olw'obwagazi n'obusaasizi bw'alina eri bannayuganda. Yeebale nnyo kutwagala, yeebale nnyo kulumirirwa nsi ye. Nyongera okumwebaza okumanya nti abakyala nabo bakozi. Abakyala mutukoze bulungi. Naye ffe mu Quran gye tusoma Katonda we yali otugamba nti omukyala ayagalwa enjagala 3. Mama tumwagala enjagala 3. Taata ne tulyoka tumwagala lumu. President Museveni hadisi eyo Nabbi salama gye yasoma yagitegeera bulungi. District ya Wakiso tulina amatwale 8. Tulina amatwale 8 era nga amatwale ago mwe muli etwale ly'e Kachiri, Masuulita, Gombe Kitaasa, Nansana, Nsangi, Kira, Kasangati ne Nabweru. Gonna amatwale ago galina abakulembeze abagakulembera. District yaffe eno tulina emizikiti 306. Tulina emizikiti 306. Ng'emizikiti egyo gyonna girina ba imams abagikulembera. Ba imamu abo tubakozeemu omulimu mulungi okuyimirira nabo okubatendeka okubayambako obulamu bwe butambula. Zikiriza mmalize kuba mama speech nagikuwadde kanfunzefunzemu bitono nnyo ebitalekeka. Nkwebaza okukkiriza Your Excellency nojja olwaleero noggulawo eddwaliro eryo ku malwaliro ge tulina 7 mu district nga n'eryo oligasseeko erya Abu Hamza y'ensonga lwaki obadde naffe okuva ku makya. Ensonga enkulu ennyo nebaza Mufti wa Uganda okuteekamu obwesigwe naffe abavubuka n'atuwaako omukisa gw'okukulembera. Abantu bangi bwe twajjira nga tebakkiriza nti n'abavubuka basobola okubaako kye bakola. Ne His Eminence nkwebaza taata waffe olw'obugumiikiriza n'obuzadde bw'okoze n'osobola okutubeera naffe n'okutugunjula ne tubaako olwaleero kubanga tubaako kye tukola. Y'ensonga lwaki olwali tuli wano okujja okusobola okulaba nga akakasa obukulembeze bwaffe.
Mama Nabanja emyaka egisoose ebiri okuva mu 2022 mbadde ndi kugezesebwa mbadde ndi mu kifo kya acting capacity paka olwaleero eminensi oluvannyuma lw'okulaba ebirungi bye tufunye mu Wakiso olw'enkolagana ennungi ne bannayuganda eminensi n'akakasa olwaleero nti nsaanidde okubeera omukulembeze ddala aggumidde mu disitulikiti eno. Bwe tusobodde okutuukako maama ebbanga eryo ery'emyaka ebiri twasanga tewali kukwatagana mu disitulikiti eno ng'abasiraamu bali ku lwabwe abalokole bali waabwe gavumenti n'abasiraamu nga nabo bagirabanga etabaagala ng'obuganda tebulina nkolagana n'abasiraamu naye bwe nkutegeeza olwaleero tulwanye nnyo okusobola okulaba nga tuteekawo enkolagana wakati wa gavumenti tuteekawo enkolagana wakati wa gavumenti ya Buganda tuteekawo enkolagana nga tuyita mu Inter-Religious Council era Wakiso olwaleero tuli mu ddembe erikolera awamu era eritambulira awamu. Ku nsonga eyo nnyini nzikiriza neebaze maama waffe RDC Justin Mbabazi nkusaba maama RDC ojje obubeko okwateko oba osembereko okumpi maama akuneebalizeeko. Pulezidenti Excellence Ssebo watukolera omulimu mulungi okutusindikira omukyalo omuzadde omukyalo omusaasizi omukyalo ayagala ate omukyalo omukozi omuluŋŋamya atunuulira bitwala ggwanga lye mu maaso nakutunuulira bitwala bannawakiso. Olwanjagala okukakasa tetukyalina nnyombo wadde embeera yonna etusumbuwa. Tusobodde okulaba nga tuyita mikwano gyaffe egyo emigabi gy'obuyambi wano mu ggwanga Uganda ne bweru wa Uganda ne tuzimba amasomero 2 aga primary ne secondary school ne tuzimba eddwaliro eryo lyolabyeko ne tuddaabiriza n'omuzikiti gw'ekitebe ne tufuna n'ekitebe kino kyolaba wano olwaleero. Ebimu ku bikyatukalubidde maama akadde ndaba kagenze. Ekigambo ekituufu entambula y'abasajja bano abakulu b'amatwalo 8 manyi ofiisi esobola obafunira obupikipiki ne basobola okulaba nga bakola emirimu gyabwe mu mbeera esinga okuba ennungi. Ne bayimaamu bano 361 senga tubafunirayo obugaali nga buli bwewagabira abakyamani ba NRM kubanga bayimaamu bano bali ku gurawundi ate basinkana abantu bano emirundi 5 olunaku. So nja kusaba gavumenti Your Excellency okkirize abantu abo nabo batunuulire. Kyemmaliza nakyo eddwaliro lituguddewo lirabye bye tusobodde okukola okusobola okulaba nga tutambulira wamu n'okukwasizaako gavumenti byebyo ebyetaagisa tusaba naffe biteekuteekebwe mu nteekateeka y'okuyambako mu bintu ebikozesebwa mu ddwaliro ng'ebyuma n'ebitanda n'emifaliso inshallah. Muteyambye basiraamu kubanga mulimu ka interest kanene naye tulina enkola eyaffe gye tusuubira okubeera nti ejja kuyamba. Ekyo kyetaaga kujjukiza omukulembeze w'eggwanga. Njagala ntegeeza abasiraamu abali wano nti Uganda Muslim Council weeri kati etambula mugezeeko okugiwagira n'esekuwagira era mubeere nga mugira ki mukola ebyo ebikwatagana ne constitution yaffe. Mugenyi waffe omukulu Right Honorable Prime Minister azze okukiikirira omukulembeze w'eggwanga bugambo butono nga bw'obusuubiza kubanga ogenda oyogerekere enkuyanja y'abantu eno yonna. Kisooka pulezidenti w'eggwanga abatumidde abaagala nnyo n'agamba okunyweza eddiini y'Obuyisiraamu mukkirize akwase agenda kuwa disitulikiti kadi waffe omupya ekyoma kapyata katandikire ku ekyo Owekitiibwa pulezidenti w'eggwanga ekyoma kapyata relax terinyangako wano mu Uganda mpya mukubemu ngalo z'amaanyi kkiriza nkwasa ebisumuluzo mu dakiika tono wegezeemu. Allahu akbar mugaga la ilaha illallah. Kyoma kipya osa kukiwulira nga tabayimukiramu mumuwekkubo sawanseerabiwabolekuddeko kajjango kabala
kamufulutaga nengamba munnaye oyinza okuba wetololatolola noyagala okulya kagonja noyagala kale ogula enkoko kiki nange akadasa ka Islamic banking ekyo kyawedde ekyo mukikumire mu ngalo ez'amaanyi pulezidenti agabudde osabye waliwo challenges eziriwo oyagala bana abali ku matwale oba bali ku counties bafune pikipiki kino nja kitwalira mukama wange ow'ekitiibwa pulezidenti ate manyi ajja kwanukula oyogedde ku bizibu by'ettaka wano mu speech yo nagiyisizaamu lukwakwayo omanyi nange ebintu ebyo mbitegeera mangu giyisizaamu mangu byonna ne mbitegeera ebizibu by'ettaka twateekawo etteeka erigamba nti ba RDC tebakkiriza land evictions omuntu ali etakkirizibwa kuva ku ttaka lye bale mutuule mukole emirimu tewali agenda kubagoba ku ttaka nga RDC waali ate mulimu gwakukola bulungi esaako kino nakyo nja kitwalira mukama wange naye nze nja bateekeramu miliyoni 10 transport ekya transport ekyo Museveni akikozeeko bamayi muzeeyi ekya transport akikozeeko obugalo buliwa bannange ekyeddwaliro kino nze nja okukikolako ekyeddwaliro zijja twala wa muzeeyi kano nange nkasobola nga lead of government business kano nange obuyinza bweyampa nkasobola ako sijja kutuma ebitanda nja kuleeta eddwaliro baliwo enamba buli kimu ebyo nja bikolako nabbaluwa nasigina ate teri mpigi ndi nayo wano signature singa mbadde muwandiise singa nasayinize ate bwesayini nabikola mwana wattu njagala okubasiima olw'okunnyaniriza ebizibu ebirala ebinajja muganda wange Honorable Lukia Nakadama ajja kusigala emabega right honorable kati ebbaluwa ya president mukirize ngiyiseemu lukwakwayo I joined the Muslim community in Wakiso district to congratulate Shk Elias Kigozi upon his consecration as district card of Wakiso Muslim district. I also congratulate the other Muslim district leaders upon their election and inauguration to serve in various capacities. I want to thank Sheikh Shaban Lamandan Mubaje, the Mufti of Uganda, and Shk Elias Kigozi for inviting me to officiate as guest of honor at the inauguration ceremony of the district card. I have not been able to join you due to other national engagements. I have, however, asked Right Honorable Nabanja Robina, the Prime Minister of Uganda, ate omubwati akoze nkataddeko nno kale kankaddemu nga bwakawandiise. I have, however, asked Right Honorable Nabanja Robina, the Prime Minister of Uganda, to represent me at the function and deliver my congratulatory message to Shk Elias Kigozi and all the Muslims in Wakiso district. I want to encourage the new leaders to work for unity and harmony among their followers. The primary responsibility of leaders is to unite people around common goals and legitimate interests. A leadership that unites people is a blessing. Therefore, I urge the new leaders to emphasize unity and cooperation with all people of Uganda, regardless of tribe, religion, or political affiliation. It is on account
of promoting unity within Uganda that the NRM government has been able to usher in peace, stability, and development in all parts of Uganda. A peaceful and prosperous Uganda is good for everyone. Since 1986, the NRM government has demonstrated a willingness to work with everybody, as long as they respect and champion the legitimate interests of the people of Uganda and Africa. The legitimate interests of the people are well known. They are jobs, electricity, schools, hospitals, roads, peace, security of persons and property, markets for their farm produce and industrial products, etc. These interests are common to all Ugandans. The NRM government has prioritized the creation of an enabling environment where the people of Uganda can be able to pursue and attain their legitimate interests. I would like to salute the Muslim fraternity in Uganda for supporting the patriotic and Pan-African agenda of the NRM government, which aims at unifying the people of Uganda and Africa. The necessary social and economic infrastructure to spur Uganda's transformation from a peasant society to a modern economy has been put in place. Uganda now boasts of tarmac roads from border to border, enough electricity supply, an ICT backbone, etc. However, this is not enough. In order to achieve transformation of society, the infrastructure must be utilized to create jobs and wealth for households. This is why government is urging traditional leaders, political leaders, and religious leaders who enjoy close proximity with our people, mobilize the communities to utilize the numerous advantages Uganda enjoys to create wealth for their homes and jobs for the young population. There are 4 sectors of wealth creation and job creation, and these are commercial agriculture, industries, big and small, services, hotels, transport, professional services, soaps, etc., and the ICT, that is business process outsourcing, BPOs. Households should be guided to select profitable ventures in any of the above sectors. For instance, in the case of small-scale landowners, it is recommendable that you grow coffee, fruits such as oranges, mangoes, pineapples, etc., food crops, pasture for dairy, poultry farming for eggs in the backyard, fish farming in the periphery of the wetlands, but not in the center of the wetland. These are highly profitable ventures that can be carried out by smallholders. Through the correct implementation of the Parish Development Model Program, 39% of Ugandan households that are still trapped in the practice of working only for the stomach will be integrated in a money economy with the parish or ward. Through the correct implementation of the Parish Development Model Program, 39% of Ugandan households that are still trapped in the practice of working only for the stomach will be integrated into the money economy with the parish or ward at the epicenter for development. It will eliminate bystanders or spectators in the drive towards increasing the household incomes and creation of jobs. Therefore, I urge Muslim leaders to help our people
on enterprise selection in order to ensure profitability. Finally, I once again want to congratulate Shk Elias Kigozi and all the other leaders and wish you success in your future endeavors. I thank you. Yoweri Kaguta Museveni, the President of the Republic of Uganda. Kinga obwakabaka bwa Buganda tuli basanyufu nnyo nyini ddala, era twagala okwebaza Shk Elias Kigozi olw'enteekateeka ye ennungi. Njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka atukubiriza bulijjo era ayagala nnyo abantu be okubeera nga batambulira wamu, nga bakolera wamu. Ekintu ekyo Shk Elias akikoze bulungi, era y'ensonga lwaki tuli mu maaso wano. Mukkirize mbategeeze nti Shk Elias waliwo ekintu ekimu kye mulabyeko era ekijja omutuusa ku buwanguzi mu buweereza bwe. Shk Elias alinga kitunzi omulungi. Kitunzi omulungi asooka n'ategeera product gy'agenda okutunda oba gy'atunda, n'agitegeera bulungi obulungi bwayo n'obuzibu bwayo, n'asobola okuginnyonnyola bw'agiguza nga ye amanyi ekirungi n'ekibi ekigiriko. N'olwekyo Shk ono kyakoze kwe kulaba nti ategeera abantu be, ategedde Abayisiraamu baakolamu emirimu, ate n'ategeera ne community yonna batambuliramu. Y'ensonga lwaki mulaba wano olwaleero weetuli abatali basiraamu bangi, so nga n'abasiraamu we bali bangi, wadde ng'omukolo guno gwa Buyisiraamu. Ekisoose mu bigambo byengenda okwogera ebitono nnyo okongratulatinga muganda wange Sheikh District Kadhi waffe owa Wakiso. Congratulations. May Allah subhanahu wa ta'ala bestow his wisdom to you so that you lead the Muslims of Wakiso Muslim District to the best. Yokubiri, njagala kwebaza His Eminence Mufti wa Uganda Sheikh Shaban Ramadan Mubajje Dr. okubeera nti naffe abavubuka atuwadde akakisa naffe tuweereze. Era Your Eminence, njagala okutegeeza nti tetugenda kuswaza nga District Kadhi wa Wakiso byakoze bingi, akyali muvubuka naye aweereza bulungi. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde obusobozi obwo, amukuume era aweereze ng'aweereza bulungi nnyo. Uganda Muslim Supreme Council nga bwe mumanyi, His Eminence yajja mu bigambo bibiri nga moto. Ekisoose unity, obumu bwaffe ng'Abasiraamu. Eyokubiri development. Era bigambo ebyo bibiri bye tutambulirako. Mbasaba Abasiraamu aba Wakiso, Abasiraamu ba Uganda, tubeere bumu. Tuwagire Uganda Muslim Supreme Council. Era nteekateeka yonna ebitambulira awo tubeeremu nga ffenna Abasiraamu aba Uganda. Era ne development tubeeremu nnyo. His Eminence buli kaseera tutegeeza nti ffenna tukwataganire wamu ne mu programs eza government tubeeremu. Era njagala kwebaza His Excellency the President of Uganda okubeera nti mu programs zonna eza government ffe nga Basiraamu naffe tuganyiddwamu mu programs nyingi. Era yeebale nnyo okuyisa etteeka ekwatagana ku Islamic banking ejja tuyamba nnyo mu programs zaffe zonna ze tugenda okutambulira nga tuyisa programs ezo eza PDM nga ebeeramu Islamic finance ejja tuyamba nnyo mu programs zaffe zonna. Nga bwe njogera kati Uganda Muslim Supreme Council tulina strategic plan
era gye tutambulirako kati mu byonna bye tukola. Professor Chairman waffe tukwebaza nnyo okubeera nti wayingira mu ofisi n'otandikirawo okulaba nti otuwa direction, era netubanga mu period eno wakatono nnyo netubanga tulina strategic plan gye tutambulirako. Webale nnyo, webalire ddala ssebo Chairman wa Uganda Muslim Supreme Council okubeera nti otuguidinga mu bintu bingi n'okulaba nti tutambula nga ne development ey'abasiraamu mu Uganda ebeera nga etambula bulungi nnyo. Tukwebaza nnyo ssebo. Bannanga abasiraamu, bw'obanga waliwo ky'olina yonna ky'owulira nti kikuluma, ofisi ya mufti weeri. Osobola okujja direct mu ofisi ya mufti, osobola okujja mu ofisi ya national chairman, abeeramu mu ofisi buli kaseera, ofisi yange ya secretary general, ofisi y'abasecretaries bonna weeri osobola kujjamu. Naye okugenda mu mukutu n'ogamba nti byange ngenda kubiyisa mu mukutu si birungi, nga offices weeziri esobola okuwulira byonna, oba kigambo kyonna ky'oyagala okuyisawo osobola kujja mu kitebe n'otubulira, oba ne wa district card n'omugamba nina kino wano tekitambula bulungi, ffe tuliredde okuteereza kubanga tuliwo okuteereza mu programs zaffe eza Uganda Muslim Supreme. Olunaku lwaleero nga tuli ku mbaga y'okutikkira Kadhi Wakiso, kituwa essanyu nti tuli baana mu luggya, tetuli byana. Bannaye mutole takbiri. Tulina sense of belonging today nti taata waali, maama waali. Your Excellency, miaka 2 enyuma mwatuwa sente okugenda okukola constitution ya Uganda. Ya Uganda Muslim Supreme Council. Constitution eyo yakolwa nevaamu okulonda okwatuleeta mu bukulembeze. Nekotawo structures z'obusiraamu okuva ku kyalo. Honorable Speaker, tulina emisigiti 1,000 egyalonda. Buli misigiti gulina administration y'abantu nga 10. Tulina amatwale nga 6 agalonda. Buli twale lirina abantu abakulembeze structure abantu nga 10. Tulina districts 78. Buli district ekulembera district card, nebeera ne council, nebeera ne council y'abakyala ne council y'abavubuka. Maama wengenda wano mpuliriza nnyo kuba byenjagala otwale. Nagali ekinusi. Bakiyita kinyusi. Bwetumalaawo netukola national elections netulonda assembly ey'obusiraamu. Buli district yalonda ababaka 3, 2 kugatawo kazi ne bajja ku district ku national netukola assembly. Nekweyongerako council y'abakyala bali 10. Nekweyongerako council y'abavubuka bali 10. Kati Madam Chairperson badde ojja wano ow'abakyala n'owavubuka. For the first time in the history of Uganda Muslim Supreme Council, we have a women's council. And we have a chairperson of all Muslim women in this country. For the first time in the history of Uganda Muslim Supreme Council, we have a youth council. And we have a chairperson owabavubuka bonna abaisiramu mu Uganda Muslim Supreme Council. Katuli mukola. Muzeeyi atugamba ekibaro, tuli mu kibaro.
twakoze pulaani nga Secretary General bwagambye. Omanyi oba tolina pulaani tobeera na pulaani. Atalina pulaani tabeera naki? Pulaani. Ekisooka okwejja mu bwavu buli mu nnyumba ey'Omuyisiraamu. Abasiraamu temutookeddwa kubeera baavu, Allah yabalagira okukola. Kati tusaba gavumenti kwongera kutugondezaamu nga Prime Minister bwagambye okulaba nti enteekateeka eziriwo eziyamba ku bantu okuyingiza essente muzitugondeze, naffe tuzitwale mu sharia ate zituyambe, kuba engeri gye zirimu tezituyamba nnyo. Naye kirungi when we met His Excellency Lieutenant Prime Minister yekomitinga nti tutwale modo yaffe agitunuleko, ajja kujagibaguze bwemugigula bwe kijjanga musindikamu nekyongera mu speed. Ekyokubiri kwimprovinga ku nnyingiza eya structures ez'obusiraamu. Bw'obuuza Sheikh Kigozi nti masigidi eno erina yika zeetaaka mmeka, ziyinza okuba zisukka 10. Tulina emizikiro egisukka omutwalo gumu naye nga zirina yika z'ettaka ezisukka 4. Era bwe twali ewa His Excellency twasaba endokwa ez'emmwanyi, eza kooko, eza macadamia n'ebirala okulaba nti ettaka lyaffe tuliraako ebintu ebireeta essente. Lwaki tunayongera okujjukiza His Excellency nti tuli ready okufuna ebintu ebyo era okubisimba. Insha Allah eyinza okuba nga ye manduso ejja structure z'obusiraamu mu mbeera gye bulimu. Ekyokusatu byakusoma. Honorable Prime Minister, abasiraamu tukyali bubi mu by'okusoma naddala amasomero ag'abasiraamu. Nti ogenda mu government structure indicators eziriwo kati tulina ebitundu 4 ku 100 nga g'abasiraamu, 18 z'abakristaayo, 25 z'abakristu. Tetukyogeza mwoyo mubi era tetukiika nsingo, bye balina baabikolera. Naye kannaffe maama tusaba affirmative action eyo. We have the land. Tubeeko n'amasomero agali mu zimlining. Abaana mbajja okuyita omujja okuva Professor Lubegaffe. Kyekimu n'amalwaliro n'ebirala. Nsaba nga Parliament bweyisizza Islamic banking, Right Honorable Speaker, Mzee asiime mu bwangu nnyo ategeko omukono, kuba tumanyi nti abatajagala nabo bangi. Wetwogerera wano bwe yali egenda abatajagala bangi, abagirwanyisa bangi, naye baadallah yayita mu mikono gy'abantu neyitamu ateereko omukono. Mujja kuvaamu ensimbi omunaava ekibalo kyaffe tuleme kukolera ekide kyonka. Nkwata bigambo bya muzeeyi. Kati omulembe guno myaka 5 twagala kukola na gavumenti tulabe ntukulaakulanya abantu baffe. Programu za gavumenti tujja kuzijjumbira mutuwagire. Akasembayo nina ensonga bakisigaza bakaadi bano wano. Mama tulina district z'obusiraamu 78. That Honorable Deputy Prime Minister, we have 78 Muslim districts in this country. Kuzo 42 zetwakatikkira. Kati twayisiza fatuwa nga management nga executive evidence akkiriza njite fatuwa kati buli kazi alina okusibwa ku ntebe ye tugende tumulayiza agituuleko
Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Tusiima bongere ife busogera kanti nsiimye akumaze ebibyo baganda bakabatya omuntu asiima ennyo omukola ki malako ebibyo maama tusobake wa muzeeyi bwe tugenda ku mikolo ng'egyo koka twakola president chairman mwamuwa Kasese twamuwa Luweero twamuwa Mugoyo tumuwadde ekiddako ennya z'omu Kampala omulundi ogu ngomu era nga chairman w'akakiiko ako ye Sheikh Kasim Kamugisha sebo yimirirako sebo nsaba ebintu byo nga bwetwabigambye eri tola bwe tuvaawo tugende mu ndala n'endala tusaba His Excellency asiime buli kazi gwe tutikka ku ntebe ye aveeko n'emmotoka baleme okutambulira ku pikipiki Luweero kaali kamuse amasimu tugudde Juba ziyulika maama bakazi bano bekabona bwe babalaba batulaba naye ne gavumenti bagiraba ate babeera n'abantu ate babeera mu buli kaseera seetaaga kyogeera nnyo as NRM mukimanyi okunsinga nga chairman ng'akoonamu yongera okukoonamu bagambe nti bakyeke bano beetaaga okubayamba okufuna entambula egenda mu bantu bammwe okumobilizinga programu za gavumenti bwe tunaabako ekyo inshallah tugende ku matwale n'ebyalo twasabye obugayi tebukosa inshallah mmanyi nti mubusobola nsaba Allah asobozese gavumenti ya muzeeyi ekolere obusiraamu ekolere Uganda erabire obusiraamu ekulaakulanye ensi yaffe tusabire Sheikh Kigozi abeere ng'akyali ekyokulabirako eri abalala bonna naye nga sinava wano muli bakyala omutudde awo chairperson yaŋŋamba wano nti kati fe abakyala ne chairperson w'abakyala ne banne n'avuka wano bagamba nothing for us without us nti nga mukadde waffe His Eminence bwe yatuwa omukulembeze omulungi ne tunyweza obumu mu nzikiriza y'Obuyisiraamu njagala buli muntu ali wano buli munaddiini ali wano kibeere kyakulabirako ffe nga Wakiso tetulina ntalo nti oba ono wa ddiini gundi oba ono ayagala gundi ono tayagala gundi nedda tuzimbe obumu under his leadership His Eminence yatutandikira nga Wakiso district abakulembeze bonna balungi aba Wakiso Eminence nze nga RDC ndi musiimu sina bwenyinza kyogera kubanga tutambudde bulungi ate tukyatambula bulungi programu za government zonna baziwagira bulungi parish development model emyoga byonna tutambudde bumu ate tuli basanyufu nnyo kati tugenda kufuna ssente president zagenda obbawa prime minister akyogedde nga temuli magoba n'olwensonga eyo twebaza Allah okulaba nti atwadde obulamu nakyo kikulu tukyenyumiririzaamu abatalina bulamu tebali wano so ekyo nakyo kirabo kyamaanyi nnyo okulaba nga tulina obulamu mbasaba bino oba ekigambo kimu twagale nnyo tuwagire nnyo gavumenti ya NRM etufudde kye tuli olwaleero banyuse nnyo bwe ndabye omukulembeze w'abavubuka ab'Obuyisiraamu mu Uganda yonna n'omukyala yes ndaba ng'omulimu tugenda gukwasaganya kyensinga okubakubira omulanga ekisembayo mukimanyi tutwaye tukula ku kyalo nakula emitiyaano eyo naye ng'abantu olina okulya ku muceere wa Haji Abdul Kalamuko era nga tukimanyi mu kikubo eyo ng'obona olya ku muceere olina okulinda wa Haji Abdul Sali naye ekitegeeza nti Abayisiraamu baali bakozi era nga balina ssente naye ennaku zino ssebo njagala kukulootera ssebo siramu tebakyatuyita bulungi tebakyatuyita nga luli
kitegeeza nti mutaka katwetaaga obuyisiraamu buli obwaliwo edda obwo omusiraamu aba ne ssente, omusiraamu aba n'emmere, basiraamu bagabula. Tosobola kugabula kyotalina. Kubanga tolina mmere okumala waka tosobola kugabula banno. Naye ekyabagabuzanga abasiraamu abo banga n'emmere ebamala aye ne basigazaako naffe gye batugabula ey'oku kyalo. Kitegeeza nti omulamwa guno ogw'okugaggawala pulezidenti gwalese nti buli maka gabe ne ssente, abasiraamu mulina okusooka ogukulembera, kubanga mugukulembera abalabaga ssente zisobola ddala okubeera mu maka ne zibeeramu. Twagala kusuubiza obuwagizi bwaffe. Nze mutwe wange Elias Kigozi nja kubeera naawe mu kumobilizinga wonna aweetaagisa. Ndi musanyufu mufti wa Uganda nti olunaku luno ala aluwadde omukisa nga we twalusabira nga gwatukulembeddemu. Era ono mwanyinaze bulijjo tubadde tuyogera ku ssimu nejjo ne leero ku makya namugambye ne mugamba olunaku twalusabira ala nankakasa lujja kubeera lunaku lulungi. Njagala kwebaza nnyo my sister Mbabazi the RDC Wakiso. Webale nnyo byonna, webale okutyalinga akakiiko akakoze omulimu gw'ettendo. Mbakubireko mu ngalo bannange. Mumanyi tebiba byangu. Oyo Abaganda bagamba wewe akazindala kalimu kumanda oba kali ludda. Abaganda bagamba nti bwe twazirunda I was deputy RDC, she was deputy RDC by that time. Chala mulungi ligi yaffe yanentalingibwa bulungi era mbadde mujjukiza ne mugamba ffe tetuva ku mulamwa tusigale n'obwesigwa omuzeeyi bwe yateekamu ate era ne ono mwanyinaze Kiwanda ye watusookamu ne tulyoka tukusanga ebintu byetukola ngeri gye tukolamu emirimu gyaffe yanjawulomuko gwe tusaziza musoye naye tukola emirimu n'obwegendereza. Webale nnyo okukuuma Wakiso, you have not disappointed us. Sheikh bigambo bakugambye bingi, saala bazikusomedde, dduwa bazikusomedde, muti wali njagala kumwebaza nti webale kukola Pulezidenti Museveni kye yakola. Nze yanonda okubeera Deputy RDC nalina emyaka 22 nga naakamala kusoma. Ne mugamba nti tandika okutabulamu kakati abakadde banno naffe abato tuyige, kubanga ebiseera ebyo RDC baali bantu bakulu. Nze nga bansanga balowooza ndisse ku itale era Mbabazi yajja yansanga nze mwendi nze nabaggulirawo erujimu y'abato. Naye tukoze bulungi naye tutandika okulaba eddiini nga mutuleetera abavuka nvuumuulo nga munammwe we muli ng'agamba soma eno hayange yagisoma soma hayi eno ng'oyagisoma. Tumanya nti olugendo lugendagenda mu maaso nga generation zeegobera. Mufti wa Uganda tukwebaza nnyo mukubireko mu ngalo n'obukulembeze bonna obw'Isiraamu n'amadiini amalala. Kakati essaawa eno nze njagala obunye enjiri ya Allah nakutoneddeyo ebirabo by'ogenda okugabira abantu baffe Abaisiraamu. Mundeetereko abantu bange ebirabo byange binaze nabyo ebyo, abasirikale bange musitulireko mundeetere. Tukwagaliza kukola bulungi, tukwebaza olw'okwagala abantu ennyo nabyo byonna by'otukoledde health center zozimbye olyo tafaali oba otukwatiddeko nga gavumenti. Era okuva lwe waŋŋamba ne nkwataganya ne minisita wa health Dr. Jenna Chen namukubidde ng'ali ggulu kubanga Honorable Mau alina function naye naŋŋamba nti every necessary support that you would need ajja kubanga akukola ki akusupportinga okulaba nti health center etambula bulungi. Basawo ne bannyabo ne mufti wa Uganda era bino bitonyedde Sheikh asobole okutambuza obuweereza bwe bwatandise mu butongole olwaleero ziri Korani 10 kubanga ekyo kyekigambo kya Mukama. Twagaliza birungi byereere ala akubeere. Sebo Yeminensi abantu bonna abami n'abakyala abali wano, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Sebo mufti wa Uganda olina empaji naye mu bantu boolina olina Shk Elias Kigozi. Njagala kusooka okumuyozaayoza nga nkwebaza okutuuka ku bukulu buno bw'otuuseeko olunaku olwaleero, ate n'otukuŋŋaanya ffenna Buganda agikuŋŋaanyiza, meaning culture, n'akuŋŋaanya obusiraamu, n'akuŋŋaanya aba politicians. Ate kati ani goleseeyo? Taliiyo. Akuŋŋaanyiza n'akuŋŋaanya ne President wa Uganda, General Yoweri Kaguta Museveni. Banange tumuwe obugalo. Tumwebaza nti yeebale okubeera mobilize omulungi. Era nze kyemmanyi nti bano bonna obwedda abasimbye wano line, they are all mobilizers. Mbebaza mwebale okubeera ba mobilizers abalungi, mumobilizingidde obusiraamu ne mumobilizingira Uganda ne politics okutwalira awamu, ng'ebyo byonna byonna byetoololera ku nkulaakulana eyaffe eya wano eya Uganda. Njagala kubeebaza mwebale okujja ku mukolo gwa Shk Elias. Ebigambo ebisinga babyogedde, ebyange ndowooza nina bitono nnyo kubanga saagala ate kwogera ebinaasaabulula ebiri ebyo asoose okwogerwa, naye njagala kugamba nti chairman ebigambo byayogedde antumye. Sebo chairman ebigambo bino ngenda bituusa ew'omukulu, naye nga mbituusa ew'omukulu nyabo madamu RDC yaliwo avuddewo. Yes, madamu RDC tukwebaza nnyo lwa mobilization eno ne ttiimu ye ebadde wano. Webale nnyo, webalire ddala. Sebo ng'ebigambo bino ngenda bituusa, njagala okubagamba nti akakiiko ennaku ezo kakyalirako muzeeyi ak'obusiraamu ne mwogera ku nsonga eya PDM, era muzeeyi n'abawuliriza, naye mwavaayo nga mukkirizaganyizza yes, ekigambo ekyo nti mugenda kulaba olukiiko olukulu olwa Shura. Olukiiko olwo lunnyonnyole bulungi ebigambo ebikwatagana ne PDM gwe tuleese. Abasiraamu banaakola batya ku kigambo kya PDM? Sebo muzeeyi taata Sheikh Kamulegeya ensonga eyo wagirimu, era muzeeyi abalinze okumuwa amawulire agavudde mu lukiiko lwaffe luli olw'abantu baffe, mu luzungu tubayita ba consultants. Tutegeere PDM abasiraamu bagikozesa oba nedda, naye nga mu bumpimpi muzeeyi yagamba nti singa ekintu kino mukitunulamu nti ye abawadde ssente, ye tannayagala nnyo interest, naye abawadde ssente zino zibeere nga zibatambulamu. Essente muzitambuze muze that is it, okubeetooloolamu nga ye kyagamba. Ekikwatagana ne PDM nga mukyetugenderera kyeki abantu baffe abasiraamu baleme kusigala mabega nga PDM ezze, kubanga PDM every parish every ward bagiwadde miliyoni 100, omwaka guno 100, omwaka ogujja 100, omwaka guli 100. Kati fe abasiraamu bwe tunaavaamu ne tusigala emabega tunaaba tukoze eki? Tujja kuba twesibyeko obwavu nga bala bagenda ki? Bagenda mu maaso. Muzeeyi kwe kugamba nti atuwadde ssente zibeere nga zitwetooloolamu. Twagala ssente zisigale nga teziweddewo. That's why bagamba nti waliyo 6%. 6% si magoba tugenda bwe tugatwala, naye okutwetooloola essente okubeera nga zisigala zirotatinga within us. Kyekyo kyenjagadde okwogerako, kubanga muzeeyi mwamulaba ne mutuula, era nga kati alindirira okulaba ki ekiva gye muli, kubanga chairman bw'abadde ayogedde ku kikwatagana ne Islamic banking, ate n'ayogera ne ku PDM. So PDM tetwagala tumufikke ng'abasiraamu, katulinde olukiiko olwo olukulu, the consultants in Islam,
basobole okujja nga bamaze okweteesaamu batubuulire. Ekyemotoka ngenda kubituusa byonna nga mugambye emmotoka zaffe 4 naye ng'ate kuno kuliko n'ezaaba deputy mufti baffe tebazituwanga. Mmotoka zaffe 2 for the deputy mufti, deputy asooka ne deputy owookubiri naye akyalinda. So bannange baba waliwo ate abalamu abatuuka muzeeyi tumujjukize nga naffe tutuusa amaloboozi. Naye kati nammwe oyinza okusanga nga olukiiko ate lutuuse ne lutwesooka nammwe nga mukijjukiza bannange. Ffe tuleme kujjukiza ffeka nammwe mubeerayo nga mujjusa ensonga eyo. Nga tukozesezza ofiisi zaffe ezo ze mulimu oba nga mukozesezza ofiisi zammwe. Njagala okumaliriza kubanga ebintu ebisinga byayogeddwa. Ssebo mufti wa Uganda tugenda kulonkinga akatabo kaffe kano. Obumpimpi kagamba what counts in life is not the mere fact that we have lived, it is what difference we have made to the lives of others. It is in your hands to make a better world for all who live in it. Byayogerako ndowooza tubirabye nti byebimu byakola. Muntu wakulaba nti n'abalala balikoleze ki babeere nga bakyuka babeere nga babeera bulungi. Njagala okutwala omukisa guno okulaba nti tulonkinga tutongoza akatabo kaffe kano Wakiso Muslim District ku lunaku luno lutongoza Shk Elias Kigozi lwalayidde kagende mukasome mulabe enkulaakulana ezirimu era twongere okuzijjumbira era tukatongoza. We've launched this book. GTV for unity and development.